Leero ku Lugonvu's show. Nate mnecho oba kati sente zifuuse ekintu ekikulu ennyo mu mukyala nti it has to be part of you. Omukazi omwavu alabika bubi. Omanyidde abatugamba nga beera n'empisa omwetowaze naye kati beera ne sente. Era oli wampisa era oli mwetowaze. Kola sente z'omukazi alina sente nga wampisa bw'alabika obulungi. Tunyuma. Nga alina sente nga bambi kyetowaze. Okwetowaze kyeki? Nga kikwetera n'akacyayi ne kifukamira. Okimanyi wali omukazi ali nga mufumbo naye nga togolanga kwanda we yabbaawo. Tebamanyi nti bazigolola. Tebakimanyi nti bazigolola. Kirabino obukigizi bagayisa tubize kati ntanda we yabajogolola ng'ojijja wali oyoza noteka ku peg omukulu n'ejjirawo n'ayambala. Do you know that even some ladies shave their men? Huh? Some ladies shave their men. I swear. Lugonvu Katonda. Tobifunangako. Kati lwaki oseka? Munange omukyala akola atunda amasaati g'abaami. Akoze business emyaka 3 guno gwesatu n'ekitundu tubale 3.25. Time etuuse omwami amugamba lekerawo okukola. Omwami ajja n'aketta n'abeera mu mmotoka n'aba customer abaze. You know that moment of a customer care n'ayambala mu ssaati n'amugamba kyuka mwonyumye ssaati ejja kukunyumira gitwale ssebo. Sajja amugambye alekerawo okukola. Omukazi agambye either aleke obufumbo kozi guli mulimu gwe agwagala mwajja ekyokulya. Gwe omukazi njagala kubuuza. Tuula nga gwe totubuuza. Kuggwe omulimu n'ebbaawo omulira kyekisinga. Kati abasajja kye bajoogera nga bw'amala omukuba n'amujjulira. Ekigambo ekikulu kye yasiibuza ky'okufugwa kw'abakazi kuba bwe kutyo era buli lwokaluba ofuuka kyetere nanyumiza kajioni akamusumbuwa teebereza ennyumba gye yeezimbira mbu kaamukubira ng'omwana w'olubala. Kati ekyo kitegeeza kikomera okujjako okulya sente nnyingi nnungi mu bakazi naye money without respect is nothing. Lindirira